teka ne bagituusa olw'omuntu oyo kaakati eriyo nabo mu opposition abatakitegeera n'olwekyo ebibiina kitegeeza nti buli kibiina kireeta omuntu waakyo era mmanyi ebibiina byonna bijja kuleeta ate bannakira ku nkomerero ya byonna okusalawo kwa bannakira era kyetulowooza nti tujja kuleeta obukulembeze okwongera eddoboozi erya Kira municipality okwongera okunyweza obukulembeze n'ebizibu bannakira bye balina mu municipality okwongera okubituusa ku mutendera ogwa parliament. Ensonga y'okubiri lwaki eno twagiyise protest vote nti tumanye emiziziko egikirimu tumanyi nti n'olwaleero nga abavubuka balonda abantu bafe abamu babakutte waliwo gwe bakutte bweyogerere olwo bakutte mu Kiganda essaawa zino olunaku lwaleero era n'akalulu kano tumanyi nti nno abatayagala bululu bwa mirembe nga bwe muzze mulaba obululu buno bwe tuyiseemu ensangi zino bagenda tepayo emiziziko gyonna oluusi ate nga beeyambibwako n'abantu abeeyita aba opposition ekyo nakyo kituufu oluusi nga nebakozesa ne bannaffe naye tulina okugenda mu kalulu kano nga tukagendamu olw'abaganda baffe ba Akireo ba Edi olw'abaganda baffe ba Machete bakalanzi bakato lwa Kibalama ne baddamulira be tutamanyi okuva akalulu kali ketaggwa nga tugamba nti buli muntu yenna tukakozesa akalulu kano nga eddoboozi okuwa bannayuganda bonna tulina okukyusaamu ku bukulembeze mu ggwanga lino yesu Muzadde munnange teri kyabukaga kyoyinza kuwa mwana wo okujjako okumutwala mu ssomero eddungi Light the World Kindergarten Primary School ly'essomero w'oyinza okutwala omwana wo. Bano basomesa abaana okuviira ddala ku top kirasi okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Bayigiriza abaana kompyuta n'ava buto ng'amanyi ekyokukola. Balina ebyokuzanyisa by'abaana omwana yalemwa kwetamwa kusoma. Bano balina n'emmotoka ekima abaana n'okubazzayo nga bamaliriza okusoma. Light the World Kindergarten Primary School basangibwa Kasubi gwabeetaaze bakubira ku ssimu zino wammanga 0757 97 799 98 oba 0760 89 33 35. Ate kinetagisa na kumala kumpakati okuyamba ku balala okuyitamu kino kyembadde nkola bukyampangule wange nina eddombolo ya 5 ne town council 4 bawangulako babiri abannuutu mbadde nkolera mu kiseera ekizibu n'omusanvu sibaddeyo na besente bebeero si wano bawera 10 sibaddeyo na bakansala bawera 2 mu constituency yonna lwe mulimu gwenneewa ebbanga lyonna era gwe mbadde nkola naye kati wentuuse gugonze kati kino kyakwongera bwongezi kukwaza wakati bwenkwata era abalala bennyikiza bengenda okuyambako okwongera okuwangula ebifo ebirala kino gwe mulimu gwe tubadde twapatana era mmanyi bulungi nga tutandikira ku bavubuka nga tutandika ku bifo byonna ekyo seetaaga na kumala kumpa kadi nga munnakibiina kyankuba nina kiyamba kifune obuwagizi wansi tusobole okuba nga tusendeka omulabe ate ebweru. Chikando Ludo, Wakiso District, Sapa Country Kaki. Mkansa Jimaro genda wa Luzungu. Kati meetings oluganda ziba 0C. Naye zino kakati wogera okukiikirira bayitawo baki yogera okukiikirira. Good morning everyone. I'm Kabemula Phil, resident of Chitagova, Kasanga Town Council, Chadondo East, and I'm here to submit my expression of interest forms as LC3 elected councillor. Tuze wano ekyaleero nga tukomyawo forms zaffe ez'okulaga obwetaavu n'okulaga nti tuli beetegefu okukiikirira Kira municipality era nga tuteese forms
tutekako n'ebisaanyizo byonna ebyatusabibwa nga tusaba ekibiina kituwagire tukwatire ebbendera mu kalulu protest vote ejja. Tukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina bwe kanaaba kamaze okusunsula tekajja kubaamu na kubuusabuusa kwonna nti tukajja tulabamu omulamwa okukwata ekibiina bendera tugende tuvuganye n'ebibiina ebirala byonna oba n'abantu abalala bonna abanaaba bazze mu mbeera ey'okuvuganya ebibiina ebindi. Kitegeeza nti buli kibiina kireeta kandidate waakyo. Omanyi NRM enoonye ebyobufuzi olw'okuba bo balina omuntu gwe bakyusiza ssemateeka ne bagamba nti ono omuntu ebibiina ebingi teri omuntu agamba nti ono ye mu kifo kino gwe tulonze okujjako nga tuli mu nkiko lwakiko mbeera omukulu wa kasolya yatakolebwako kalulu yatavuganyizibwa. Omuntu yenna bw'afuna akalulu contract eba ya myaka 5 bannakira be basalawo ono ani emyaka gino 5 tunoonya kalulu ka 2026 kugenda mu maaso era essaawa eno teri gwe baali bakawadde. N'olwekyo nze sirina muntu gwe ngamba tugamba nti bannakira be bagenda okusalawo ani mubaka ki n'emitendera emirala gyonna okuva ku 2026 kugenda mu maaso. Contract yaweebwa abakulembeze bonna yali ya myaka 5. Tetwagala kuleeta mbeera egamba nti bwabaawo omuntu akola bw'ati nabagambye nti mu 2005 abantu b'e NRM bakyusa ssemateeka nga bagamba nti mwami Museveni mulungi nnyo tasaana kuva mu Uganda ne bakyusa nga muntu omu gwe bagamba. Kakati mu opposition eri abagamba nti ono tasaana kukubibwako kalulu. N'olwekyabo ndowooza demokrasiya bamutegeera kifuula nnenge naye ebibiina n'abalala ne DP ejja kuleeta n'abalala baleete bannakira be bajja okusalawo ani gwe tulowooza so si bantu kutuulawo ne bagamba nti ono gwe tulowooza. Ndi ndowooza nti abantu abamu balina kutegeera multipartism oba enkola ebibiina ebingi bwe batyo. Sanyuse nnyo nti ebyetaagisa mbiwaddeyo kati omulimu gudde eri bannayuganda abazze batugoberera n'abatuwagira tuddeyo tukole luli kye twakola kati ekyenjawulo kye tuba twongeramu tetulonda b'empi bokka n'okudda ddala wansi tukole omulimu gwe twakola Uganda egenda okuterera ng'eterera kuva ku kyalo. Ogwo omulimu lwaki ndowooza nziza okukola kino olwaleero ensonga yaffe tugigwise ate ekirungi kyeruweero nti constituency zonna 3 n'eyokuna ey'omubaka omukyala ziri mu Nuupu ne district eri mu Nuupu so kati bannaluweero kunyweza bunyweza ng'ensonga yaffe bweri. Sanyuse nnyo leero okusanga muganda wange ono David Chemonges namusanga Kapichorwa nga tugenze mu kakiiko nemulaba omuvubuka ayogera nga ndaba ajja kusobola okubaako kyakola nemwogera naye ng'omuntu nemugamba njagala ojje tulabe nga tukuteekateeka weesimbe okuba memba parliament mu kitundu ekyo. Nsanyuse nnyo leero aleese empapula ze era tumusuubiza nti agenda akola omulimu ogwo. Kino kye tubadde twagala nti abadde bagamba nti Nuupu eri mu Buganda kino kyekyono namwogereza namusanga Sebei Kapichorwa Kweni sub-region namusanga Kweni so sanyuse nnyo naye mulaba wano n'abali eyo tetumubasindikidde ono gwe tutandikirako okuwangula ebifo byonna. Ndowooza bwe kinaakolebwa tujja kuba tunoonya ate obuweereza obugazi nga tetukolera kumpi ate oba oliawo n'obuwanguzi obulala bwonna. Singa ekibiina kinaakuwa kaadi yes gwegomba ka parliament ogenda kuyamba kooti ya